buli muntu ayina watuusa aba ayina kyakusinga, and that's the trouble with abantu betubeera nabo. Batunira omuntu ne balowooza nti naye newankubadde ayinza okuba yatoloka ayina we yatolokera bw'ati omukisa ne gumutomera. Nani nakubulira ebintu by'omukisa bingi. Omukisa guli mu laaka, guli mu chance, guli mu opportunity, guli mu blessing itself. Kale kisinzira omuntu kyayita omukisa, abantu abalala balowooza nti bw'oyita ku kagwa ne bwe kiba omukisa ne bwe kiba obudde tebulidda abamu babulinda awantu. It was a luck naye nga yalowooza era wano balabika biriddamu ne biyitira wano, era ndowooza kye kimu ku bwavu obuli wano. Abantu they were lucky someday. Akakisa k'abatomera nze nduyita lugwanyu, bayita ku lugwanyu becwe kakati ayagala okuddamu okuyitira awo. Enjogera y'Abaganda etugirira songa kijja lumu oluusi. Abaganda bagamba nti semuto wattira eggege ayagala addewo n'enkya n'oluli. Tamanyi nti wayinza okuba mu kisaalu ekyo mwalimu engege emu nga kulona anaasanga nsonzi n'obutasangawo. So bw'otulembera mwe tulirabika efaanana bwetu, naye nze nzikiriza ntulina gye tulaga ate era atagende n'okusigala kuyinza omulema. Kutya ate abatagenze mukoka atwala asitogaanira abantu mukoka ng'akudiringisa. Kyekiri kye twali twogerako Jose nti enkyukakyuka bwejja oteekwa okutambula nayo. Oba totambule nayo dde ebbali ate walusimbi enkyukakyuka ejja buli ddakiika eddako. We are living in a dynamic world. Tokyasobola na kigaana.